Zabbuli ey'enkaaga mu ennya ya mukulu w'abayimbi, Zabbuli ya Dawudi. Okwemulugunya olw'ababi. Owulirenga eddoboozi lyange, Ayi Katonda, mu kwemulugunya kwange, okuumenga obulamu bwange, nemenga okutya omulabe. Onkweke okuva mu nkwe ez'ekyama ez'ababi, okuva mu ntegeka ez'abakozi b'obubi, n'eri okuyoogaana kw'abo abakola ebitali bya butuukirivu, abawagadde olulimi lwabwe ng'ekitala, abalagiriza ebigambo eby'obukambwe ng'obusaale, balasa mu kyama oyo eyatuukirira, baamulasa nga talaba ne batatya. Bagumyaga n'emyoyo nga bateesa obubi, bateesa okutega emitego mu kyama, boogera nti, ani anaagiraba? Ani ayinza okunoonyereza ku misango gyaffe? Tulowoozezza ku ntegeka enneekusifu. Kubanga okulowooza okw'omunda okwa buli muntu n'omutima gwabwe biba byebuziba. Naye Katonda alibalasa, balifumitibwa n'akasaale nga tebalowooza. Olw'olulimi lwabwe alibaleetako okuzikirizibwa, bonna abanaabalabanga banaanyeenyanga emitwe gyabwe. Era abantu bonna banaatyanga ne batendereza omulimu gwa Katonda, ne balowooza n'amagezi bye yakola. Omutuukirivu anaasanyukiranga Mukama era anaamwesiganga, era bonna abalina emitima egy'amazima baneenyumirizanga.